Gwe Junior kati mwewulira mutya? Gwe ne basitani banno akaliro mukawulira? Nga nnyoko bwe yeewulira bwe twewulira. Wabula genda okombe nnyoko mu ttako kuba alien yavuddeyo. Mubadde mu pretendinga nga mumanyi tagenda kuvaayo. Nze naani? Gwe ne bisitani binno. Kati muwulira mufa amatako gaba bugumye. Ebyabalemu okukola yabikola. Kati tuvume. Sebo mbona kyo kikede kigenze ku kooti mbu kipretendinge ku mannyoko. Kale singa wafiiriddeyo. Omaze oba okya. Singa motoka akukubiddeyo n'otavaayo ku mannyoko. Alien gwe mwala na mwana nnyoko. Mvumanyi. Yali azinnyeko ku bikadde byo byosiba okomba. Mbuuza gwe Junior. Gwe wano katatako lwe kafa nga wagenda ewa alien n'okaabirayo obuziga. Kyolaba oli omukadde yakatuga ne kafa. Waki mwala na alien? Yongera munvuma sinawulira bivumo bibyo. Lwaki mumuwalana? Bwe watwala obunegebo ewa alien nga teyakugoba. Yabakola ki? N'ogutunulira kati gwe nenkusanga gwe gumbwa gwe guwalumbe. Nkukuba kuba nenkufumita ebiso. Mwebyo ebiso kirabe. Odangayo kufango nigwe odangayo obwo bunege botugenda buyuza kati ekyo kikasuku ekyo ekitunulanga nga akasolo katamale mirundi omufu kigambe kyegendesereze kibereke afulikuwa kyebitandise tekigenda malako nabyo tugenda mufukira kayinja mweri ebbina lyayita embolo. Owulira gwe mazi. Sebo bibadde bimanya alien tagenda vaayo mukomera. Kati kyemanyi kuva ku makya wakapame mirundi nga mutwalo. Byakuyita mu buyisi mwebyo ebinege.